Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala ambuuzizza wano ekibuuzo. Yambuuzizza ebibuuzo bibiri, n'ambuuza nti kirungi okwambala obutiiti obwo nga temuli ddagala? Nti kirungi okwambala obutiiti obwo nga tebuwangiddwamu ddagala? Kibuuzo ekirala n'abuuza nti omanyi otya nti obutiiti buno buwangiddwamu eddagala? Ebibuuzo bibadde bibiri. Kati ekibuuzo ekisooka, kyandibadde kirungi okwambala obutiiti obwo nga temuli ddagala? Esookera ddala kyensaba okubuulira, bw'obeera ng'otandise eby'abasajja gwe n'omwana omuwala ng'otandise eby'abasajja oba ng'oyingidde emyaka egyo egikusobozesa okubeera n'omusajja, kyandibadde kikulu nnyo n'oyambala obutiiti obwo nga buwangiddwamu eddagala. Kyandibadde kikulu n'oyambala obutiiti nga buteekeddwamu eddagala, olw'ensonga nti obutiiti obwo bye bimu ebikuyambako okubeera ng'osika omusajja ono omutima, naddala nga muli mu kikolwa ekyo eky'omukwano. Obutiiti obwo bwe bumu bw'osobola okuteekamu eddagala eryo ne likuyambako okwefunza omusajja wo. Ekintu ekirala kye nsobola okubuulirako ku nsonga eyo nti kyandibadde kirungi okwambala obutiiti nga temuli ddagala. Kakati kye njagala obbabuuliramu abaana abawala, bw'obeera oli mu myaka 14, 15, kyandibadde kikulu n'oyambala obutiiti obwo. Ofunayo obutiiti n'ofuna akatiiti kamu, kwegamba n'ofuna laawundi emu, n'oyambala laawundi emu n'okateekamu, kwegamba n'okyemanyiiza ng'okyali muto eno wansi. Ofunayo laawundi emu, singa obeera ofunye ssente ezibugula, funayo laawundi emu ogiteekemu mu kiwato, kwegamba okyemanyiize. Bw'oweza emyaka 19, 20 ng'otandikira ddala eby'abasajja bulungi oba ogenda mu bufumbo, osobola okukyusa. Abadde ayambala laawundi emu n'oteekamu laawundi 2, kijja kuba kirungi nnyo. Kati bw'oteekamu laawundi ezo 2, kibeere kikulu nnyo obutiiti obwo bubeere nga buwangiddwamu eddagala ng'otandise eby'abasajja oba ng'ogenda mu bufumbo. Kitegedde bulungi nnyo? Nawe wabuuzizza ekibuuzo lyo kitegedde. Bw'obeera okyali muto, ng'okyali muwala muto, myaka 14, 15, osobola okwambala obutiiti obwo nga temuli ddagala lyonna, tekirina buzibu. Naye bw'oyingira emyaka egyo egitandika eby'ekikulu, kyandibadde era kikulu n'oyambala obutiiti obwo nga buwangiddwamu eddagala oba nga buteekeddwamu eddagala, likuyambeko ku nsonga ezo ez'okunyweza omusajja oyo oba okwongera omusajja okubeera ng'akwagala. Kwegamba kiba kikulu nnyo okuteekamu eddagala ng'otandise ebyo eby'ekikulu, kijja kuba kirungi nnyo. Naye kye mmanyi, mu abaana abawala abasinga nammwe abakyala, mwambala obutiiti obwo naye nga temuli ddagala, nga tebuwangiddwamu ddagala, kwegamba ne bubeera nga tebulina kye bukuyamba ku nsonga eyo ey'omukwano. Kwegamba n'obeera ng'odizayininze kiwato kyo, ng'odizayininze kiwato naye nga eby'eddagala okuyambako mu bufumbo nga teririimu, ekyo nno tekiba kirungi. Kati obutiiti obwo bubeera obwambadde, yambala obutiiti nga buwangiddwamu eddagala, kijja kuba kirungi nnyo. Ekibuuzo ekyokubiri n'obuuza nti mmanya ntya nti buwangiddwamu eddagala? Ekyo nno kikulu. Kuba abasinga mugula buguzi, olina akugamba nabuwanga naye ng'ate alimba, olina akugamba nti nabusaamu eddagala nga tokakasa. Ekyo nno kikyasinza okubeera ekikulu okumanya. Kati omanyi otya nti mulimu eddagala? Ekyamazima kambabuulire, kyandibadde kikulu eddagala eryo n'olyeteeramu singa obeera olitegedde, oba n'ofuna gy'oligula oba gy'olifuna n'olyeteeramu n'obwewangira. Kakati ng'oyagala okulaba nti obutiiti buno bwawangiddwa, obulaba otya? Obumu babunnyika mu ddagala omwo, kiyinza okubeera ekizibu okumanya nti babunnyiseemu oba tebabunnyiseemu. Kati ono atunda obutiiti obwo oba abukuwadde, yalina okubeera ow'amazima akugambe nti kituufu nabuwanga bulungi nnyo, kuba waliwo empanga eyo oba waliwo enkola ey'okubusuza mu ddagala eryo. Eyo enkola weeri era abasinga gye bakozesa abo ababutunda, kyobalaba bajja kugamba nti nabuwanze, nga bw'atyo bwe yakoze, nga yayenze eddagala n'aliyenga bulungi nnyo n'asuulamu obutiiti obwo n'akugamba nti nabuwanze. Eyo enkola weeri era simbi. Naye waliwo enkola endala, oddira obutiiti obwo osobola okugenda ng'oteekamu obuti obutono ennyo, nga kwegamba oli tasobola bulaba singa abakutunuulira bw'ati nga buli mu kiwato kyo, nga tasobola kulaba nti ku butiiti obwo mwateekeddwamu obuti. Obuti obwo bubeera bwa ddagala eryo ly'otaddemu, kugeza oyinza okufuna akatakula ng'ako oba akasekera
oba akasambandege n'ofuna akati n'okawummulamu akatuli ate era n'akati ne kabeera nga katini nnyo n'okagatta ku butiiti obwo n'ogenda ng'oteekako bubiri oba n'ofuna obusigo olusiiti olwo ofuna obusigo n'obuwummulamu ekituli lwakuba bukalu naye obugezaako mpolampola n'obuteekamu. Kati oli w'omubuuza n'omubuuza nti obuntu buno wabuwanga nti ye nga gwetandika bwetegereza ng'obutunuulira bw'olabamu obuti makkati ng'omanya bo baabuwanga bulungi nnyo era oyo abeera amanyi aba yakola ekyo. Bw'olabamu obusigo bw'olusiiti ng'omanya nti kituufu baabuwanga bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri ey'empanga bw'eri. Empanga ya mirundi mingi enkola gye bakolamu obuntu obwo naye ng'esinga gye basinga okukozesa abantu yakubuteeka mu ddagala, babusuula mu ddagala ne babusuzaamu oba ne babusiibyamu. Bwe batyo abasinga bwe batyo bwe bakola. Kansuubire okitegedde bulungi nnyo gwe abadde abuuza ebibuuzo ebyo. Bwe kityo bwe kiri njagadde nkuddemu bwe ntyo kwegamba kirungi ofune obutiiti obwo nga buwangiddwamu eddagala naddala ng'oli mufumbo oba ng'otandise eby'abasajja kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku nsonga eyo n'ennyongera obbannyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange ja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.